owulidde obunanfuusi weegendereza ababaka bali ku principle yibase mu junganda tagendera ku mugwa wa ba Muhammad Nsereko ne mwomwogerera ebigambo 15 yayimirira ku kintu naga no kino tekina gye kintwala nomala nalimbalimba abavubuka kubaka tebya segirinya bimutuddemu nakunganya obuyayeyaye ne butanga kunga Uganda kunga gundi kunga ki mukunga ki uchiche mukunga you are kungaling yourself deception bunanfusi ekyasula besije kuleta contradictory messages nti akalulu tekajjako Museveni sirijja mu kalulu nga byabakama wali ate byabakama tannavaawo ate besije najjo kimempapula BFDC down copy. Do you copy? Yes, sir. Stand by. Roger that. Omuliyone guduka. Kakati nebano they are caught between a rock and a small place. Tebayina maanyi. Basigadde mu region yeje ate yo region ya hooliganism ye wano mu central. Other regions are going after competence, intelligence. Gwe tunula ababaka bokaba gwagwa bava mu central wano. Tunula kwa babaka abalala nagamba mu Western Uganda okwesimbawo ku bipande byawe bateka konti engineer masters degree werere ku kipande byonna jja bitekako naye Kampala tajja na kintu kyo najja nako teka bitaba natula wansi simanyi na asitula TV simanyi na agwa wansi mbidiba ne bagamba yoyo waffe deception nazi kanasimentana ne yeteka mbisoto abantu ne bagamba oyo kayingira parliament atukoledde batuukayo bawumba mitwe tayimirirangako ku parliament ate kati akazito kazze katya ki NBS parliament yajuwa sente bilioni 15 kulaga bibeera mu parliament bw'olabanga ku mubaka wo nga asitusa owa nope onkubiranga ku simu buli ssaawa 9 ku 12 wabeerako parliament committees toli balabako mwalonda bireria deception mwamala galonda abantu batandise otegaga twakola nsobi abantu abamu beetaaga kulemberwa beetaaga kola ki kulemberwa naye olwa deception wano mu central region kyangu nnyo okuwuduwinkinga abantu ne balonda wrongly kubanga bamala bagendera kajajjatta other regions are going for competency eserere batunudde ne bagali saalaso emyaka 15 wali okiikirira serere embeera ng'omaze n'ebweru wa parliament emyaka 15 emirala serere is still the same you are coming back go away from here ne bamugoba Mugisha muntu you are not supposed to be in this country Mugisha muntu yalinga abayimbi ba Jimmy Culture Mugisha muntu yalinga kwigamba oba tumuyite tutya owulira ebigambo byayogera eloquence calmness embeera yonna Mugisha muntu gyali ayina kuba mu nsi ndala gyalina ofuga eno Uganda owulira kubanga abeera ku mazima bana Uganda tebasobola mazima that's why tasalonda Mugisha muntu they like deception kyobula nti Mugisha muntu tasobola kuyimirira ne Bobi Wine balonda Mugisha muntu bwosanga abatamivu nogamba waliyo okulonda notekawo professor omutamivu awangula professor kyekino ekiri wano kati Ugandans cannot contemplate the values and principles the human resource in the person of Mugisha muntu wabula banguyirwa omuntu atalina kyamanyi ku politics n'aveeri buvi Museveni bagenda mukwata jeke Museveni bamuganya amafuta okitegeddeko nti Museveni yayogedde ne Zelensky owa Ukraine bakanyiza ku bilateral terms gwo papa yamugambye ayo abstained mu kulonda because nali sinabitegeera otegeera politics gwe walowooza simanyi ngenze kola luyimba luluwa teruliko ku Spotify nti lwe lusinga terwagenda ku billboard ya Ukraine teruli mu America teruli mu Africa where is your song in Ukraine wagenda yo ku deception
Bunafusi olowoleza abantu balowooze nti olina kyoliko kubanga group gy'oliidinga wano mu Kampala nyangu ya kuwuduwinkinga wote wafuna certificate of attendance ku kagundi ku kalituliti wano mu university ya Kabi n'ogamba nti ova kusoma ki ova soma ku Harvard bagisoma mu wiki wasoma ki ku Harvard olowooza tetumanyi nti Lubongeya yasomera eri alinayo emikwano yategeera nti waliyo baza yes yategeera nti wali omanyi wogende Makerere first year wabayo baza oleta muganda wowe 6 nayingirako Makerere mu baza yes this is what Lubongeya did woodwinking people nti Bobi Wine yakoze course mu Harvard yakola course ki wendi wano what course did he study in Harvard woodwinking tewaliyo course nkugambe oba omanye ebya university oba bukadanke osobola okugenda mu ssomero gy'otasomanga mukwano gwo balinayo kadanke nze nagendanga mu ndoogo z'amasomero tweyita n'ogendako ekajjansi progressive n'oyingira naye nga tosoma kajjansi just because gozze naye asoma wa kajjansi mwenna mubikola wano ku baza wezitandika oleeta muganda wowe 6 n'afiiringa fiiru ya university ne mugenda ku Afrika ne mwambuka ku Micho ne mukkirya ne mukola baza buli muntu ekyakimanyi kati Lubongeya yali avudde ku Harvard kati wategeera nti waliyo baza waliyo kaseminaawo attendance n'awandiika omusajja wange mukkiriza ayiteko yadde asomye ku Harvard awo bonna ne bagamba yasomye ku Harvard bamulonzeemu ye politician asinga mu Afrika Gane muwadde award gay gundi amuwadde asinze Kagame simanyi yasinga mu Afrika mubijjukira ebintu ebyo woodwinking deception bakuliyetinga n'otuka n'okulowooza ti ono tamanyi bamalema takyayogera na malema no takyayogera na Kyamisa no kano kabobu owino kabuuka oyo wa alone and frightened no more make no contact alone and frightened today is me enjuki zimuwuumira mu matu kiki ogenda okugamba abavubuka ogenda kuleeta kakodyo ki you have woodwinked them obalimbye living contradictory kyasuule FDC kitya nti Dr. Besigye kasita yagamba nti tagenda kudda mu kalulu ate n'apiikinga empapula za nomination kyekizonolating ebirimbo bya Museveni byokka senti Museveni talimba muyita mmere Museveni kati nayo inozanyira ku kaadi za muno kakati Bobi Wine living a contradictory life kyaleka Region endala nga tezikyakkiriza byayogera zitya obwavu obuli esserere tolowooza nti wabulayo abalaba TV mu Kampala ku Pated Quarter pate embaga ezebbeeyi weekend muli ku maato kati ate ogenda esserero bagamba gavumenti mbi nnyo contradictory lifestyle kyovula Museveni takolanga ku pate olina pate gy'omanyi nti Museveni yagikola nti Museveni asanyuseeko nga ye wa Museveni ye bayita muyite because he's a leader he must live in the true confines of the people he's leading that's why Museveni takolanga ku holiday teri ulunaku Museveni wali omudde nti yagenzeeko Miami olowooza tamanyiiyo oba olowooza teri bantu benkana Museveni balya bulamu nedda ava wano nadda ku faamu nekiwa bannayuganda perception ti Museveni sina mubbi Museveni nga tumugambye nti mubbi naye yakola akantu kangu okubanga akuvaako mu office aba ku faamu ng'alunda nti kati mu bannayuganda abali bulijjo okumugamba nti Museveni mubbi agana naye nammwe bannange munfudde emboozi ninganga Museveni tikyemanyi nekyesimanyi Museveni azimba kalina Museveni n'agula emmotoka newe ogula emmotoka y'okumanya yakola brand abantu bagamba Museveni yagimuwadde nozimba ekizimbe kyo Museveni yabawa ssente Museveni n'abanga is bigger than Uganda as we stand today
Museveni yennyini asinga Uganda brand. Yes, nga wola baliyo na Ireland ne Gagamero ezawa ne Uganda Firebase. Bobi Wine asinga Firebase. Bobi Wekulu asinga Gagamero. Ne Chameleone asinga liyo na Ireland. Atenga chandi wa vice versa. Chovola bange Swangiza Avenue yegenda wala kuba Swangiza Avenue. No one is bigger than Swangiza Avenue. That's how companies progress. Donizera nkulabako. Oliotya darling sebo gwanga mujje okuva lwe nakusanga mu kasikisi Tamale Junior yagamba onzigale omanya abaana abo olutuukawo ng'oluggi bateekako sitapuli kati kateekako sitapuli ka Junior naye nja kukuba ejjinja ku Donizera bonna abantu baba bange nga president nze mbambagabiddeko gwe ne woba n'omugaggawo kitegeere nti era mugagga wange nga olaba abafanizi nti gwe ne woba ne bafanizi bo nabo bange mwe bali kwagala kive Bulaya bless love God nebaza Katonda ku byonna kuba kati live yafudde emirundi esatu naye nitukomawo strong and better kankusange mugundi mugwanga mujje Donizera mkwano naye nga webale kukyalira Evelyn Lagu kulaga abantu love supporting people daily proving people abogera nti atoli manyi. Yes, nolete mbwa mu business class ozimba gwanga mu joguze ticket Rwenda mu 75 bannange abalala baddayo dda badduka dda naye ogenza okuddayo ate osigadde oli manyi gwanga mujje temwerabira ne bwetonya tofaayo tutaddeho clinic fire brigade ambulance byonna gwe jangu ebirala byonna bireko okole ki ojje naye otegedde politics wa deception ow'obulimba ow'obunnanfuusi ow'abana by'ababufuzi kubiyisa lutize baavumye empuuga nga yeesimbye wali my president naye yakimanyi ono si president ono woodwinking nina omuyisa bwe nti local population ye bannonde kyovola bagwe futu soja ogenda nyiiga nnyo toli mu pulaani gw'olikola to damage okitegeera gwe birungo bye balina okukozesa mu kutuuka kuki bajjira ku pulaani ne bw'okola pate kati neesinga nuupu ogenda olaba nambooza atuuse era ng'agiwagira nnyo mpuuga aba yazedda n'akulaga nti yegwe vision beyala ne woba toyina kyomanyi mu politics kuba ye mugezi bakiyita cabingin emmese olina gifuna ng'eyingidde kati webamala okuyingira nga bapa nga bakuzza ku dialogue bamujja muli ne bamuzza mu suuti omulundi gumu ow'essuuti teyeekalakaasa ne bamula akagumba ne kamulakira buli weyekyusa ne kamufumita eno akaseggo nawadde eno muwanga kivumbi wakyuka abedi bwanika wakyuka ne kamufumita mpuuga bamuli bubi left right and center nagamba buli kintu kyogenda mukola case study obeeranga ne checks and balance ofunanga okupima n'ogamba what is the impact assessment bwe baba nakuba bomu awantu America today balina scalinga ne bamanya diameter circumference impact waliwo essomero waliwo eddwaliro wetukuba bomu on what diameter on what circumference will the impact ne balyoka bakuba bomu tomalaga kuba bomu oba oli ku track oba obuze Iculi the cash crop Iculi the drug Iculi the raw material nayongeddeko Iculi the shark. Yes, twongerako obera mmajja ofuna ranka kati ranka zeeyongedde Iculi the shark the shark ndi mpugira mu ocean abanvuganya bawugira mu pondi ndi kyapa ku buli continent byali bigambo bya GNL Zamba ne banisenule batuula ne bankolako article nti oyo watabu Iculi tomwegezangamu 7 early in the morning bantu babeera alert tebeebaka wanji teno utate sala enzani yagamba osumulula amatayi ate ne otagasiba kati amatayi gonna bekyewuunyisa neerabira we basiba ettayi
wabeewo omuzira kisaala ojja ddyo siba amatayi ayengeeta teyayengeeta nga saala oba luli wali nkugulira olujegere nkuteeke ku lujegere naye sijja kukayanya kandeete wayipisi wange Adija Kigwe olutalo lugwe kubanga nkooyo okunnumya omutima kabuleŋŋane twala yipisize ennene genda kankole n'Adija teeno utateni yes kansigale n'Adija tantawanyangako yali tantawanya noyingirawo anyiiga mangu n'anyiiga kati ndi mu kwetonda naye we naakuwona Mungu nja kusaba Katonda kubanga sala tosigaza sente mu nsawo ziyitamu nga mukoka ng'olina essaala kambeere n'Adija ayina eddiini wangi oba nkiweereze Honorable Mwami kinyambeko kyokka mundaba obuzito bummenya eno Sandra Liyani eno Adija Kigozi eno Sara Yenza Empalanet muntikule ku buzito naye sente temuyina Honorable Mwami why don't you take Sara that way nsitulaako ku buzito kigonda kiwunya bulungi kigonda obugalo Honorable Mwami nze nkubuulira tojja kuddamu bonaabona kiina obugere kitunula ebiiso noga Mukama naye wankola kiki kye nnakukola Mukama nkikwenenyeze nentunula neŋŋamba we are born together fighting all battles together. Why are you dying before me now? What can I do? What kind of shame is this? Abadde afudde bw'olemala towevuma nsi. Yes, you still go on. Bwe kiriyo webbanga otatambula bano abalina ebbanga eriba lyazimba otatambula. Nange nja ttambula ensi bwetyo wangi birthday yange etuuse siraba ku birabo Sande tuli ku Jazz pia naye mu abaswangiza avenue oba ennaku zino mwangoba nga temwapa kulanga abaswangiza avenue nja kwegatta ku bininwaji negatte ku katamba oba nayogera kyekyanyiiza babbosi baswangiza tebampadde kulanga Roast and Rhymes naye nga Sande eno kanjirangire regardless Roast and Rhymes kanjirangire ddala wadde tebampa mulimu bakitegeere tinategeera nanyiiga naye nsigadde nkola. Yes, Swangiza Avenue ku Sunday tuli ku Jazz pia. Come through, take a picture with me, muje mwekuba ebifaananyi nange mutwaleeka musalemu mutimbe kaye wisdom. Come over boss. Deception yawo nga mumaze. Aganaga bad character boss. Now a real message for you. May I have your message. Bad character boss. Mumutagi mumugambe mwawo ninayo obubaka Aganaga. Now njagala bana Uganda mbayigirize. Olw'embeera gye tulina nti bagiyita foot to mouth. Kireetera abantu okuvaamu ensa. N'oluzinga obwesigwa. Oluusi n'oluzinga n'ekintu ekinene naye nga wali weetaaga kiraba just because ebintu ebimu bibasanga enjala ebaluma nnyo. Kati omuntu nga Aganaga ku creativity gw'oyina ne studio senga ofuna omukyala ng'ali UK n'aku approachinga n'agamba bambi nkolera ka demo oba nkolera ka demo nga kampaano oba nkakozese ku blog zange nga gwe gwalonze. First of all ekyo ino kitwala vere nga kyakabi kuba kitegeeza from there musobola building another relationship kuba mbutuufu oyimba Aganaga music omukola n'omutunda naye era owulira waliwo ebikyakola ki ebikyabulako toluzinga nga connection lwa kintu kitono nnyo. Omukyala yakwata akakadde kamu mu emitwalo 6 n'akakuwa honestly demo gye wamuwadde it is very nice naye siruyimba ate tewali kigana lumuwa lwonna
omuzizeno omuzizeri omuzizeno oyo ali mu blog association president mba nategedde da saagala kukola kudamejinga bayimbi naye oluusi ate njagala mbayigirize nti ne woba enjala ekuluma ti olina okukozesa conscience owakabi ennyo okwongera ng'ojjamu omuntu ki sente ekisooka osooka n'ofuna enjogera kati nze mbadde ku Wilson Road nga ndi mufere kye nakola abo abanyankole ajja agamba I want to go to posta nendyoka mwetolooza Pioneer Mall ne mwambusa ku CPS ne mulaga nti posta eri wala sente zonna nenzitwala naye olina okuba ne logic ng'oli mufere kyekisookera ddala omufere aba muntu ali smart kati gwe toli mufere wabula oli muyimbi naye ati kyewakoze kiringa obufere kati wano olina okuyigira ku Iculi senga nabadde ggwe oyo omukyala wa $1,600,000 okukolako ka 1 second demo nandibadde obwongo bumaze okumpeereza nentegeera nti ono omukyala ne vidiyo 2 azirina zasobola oteekamu agaki aganaga naye enjala ebalemesa okulaba ewala kyenva mulaba nze nspreadinga faster yes ajamisi yampaako $8,000,000 nzigabanya abantu abaali bakoze omulimu naye nga taliiwo nazinteerawo nga benga yasini yalina gy'alaga nenzigaba nga sijjeeko wadde ki 10 kati eyo kalakita olina ojja exhibiti nga lwaki sajjako wadde 10 nakimanya tajamisi wadde agenzi waliwo abantu abalala abalaba inene case obuilding a trust weetaaga okucreatinga bridge eri concrete si yalibaawo kati oyo omukyala we yakulondera omukolere ka demo we UK ali anthropologist manyo connectinga n'ebivulu by'e Bulaaya by'oludde nga togenda ko wali ozzeemu okutuuka mu wiiru kati ate omudaaza n'oyogera naye bubi n'omulumi omuwa right y'akantu ate nga yasasula ssente nga we zirina obba kijja mukosa naye ajja kugamba abalala nga 10 bongereyo Europe bwetyo omanye ekyalemesa kapala okudda mu Amerika kuva mu Amerika najja wano nga alina excitement nadda ku bantu ba Amerika n'amanyiira tomanyira nga bantu ba diaspora because be bali up front ku connections ezimalayo kyekitwala kenze ewala n'awa medule sidu kyekimutwala ewala kuba omuntu biri abigino walinga n'atunula ku karakita ya Kenzo humble simple easy blessed atenga akuwa omukisa lwaki olina okukola naye ebintu ebisinga bimulaba Kenzo ebimutuusiza ku greatness awamu asacrificinga tafunawo sente naye aprojectinga nti ekivulu kiri Senego ti ebayiseeko baani nti bwebati ne bwebati nti kale newemba siifune sinikasa ngenda kuconnectinga n'agenda n'akibaako gwe weegulumirizaawo oba temumpa $7,000 mulekeyo naye nga tonnagituukamu so Aganaga lately obadde weeri brandings ng'ogezaako so it is very damaging to enter into a discussion ne fani ng'ate akola ne blogs okitegeera osobola n'ofumintiriza noga jjukira akantu tekaweza wadde minati tekaweza temulimu bikafuula luyimba ze nakawulidde kaddemu purely supportinga muwala support Emily Smith on her blog 1 second nakuwa 1.6 katate watuuka okupload ng'ate n'oteekawo obukodyo obuki obulala nti ate copyright yaako ate kubira manager wange njagala odde ku gentleman's agreement gye wakola n'oyo omukyala mufune okukkaanya nga sinnajjamu eri version ya Iculi ey'enkya because by tomorrow a bad character nga munaabeera mu hot soap awo nvuddewo mpisemu very humble we kubanga njagala kweristraininga abantu banjagala nnyo nze mba ndi awo nga Dr. Muganga nkubidde ku ssimu nga ngamba isima ndi wano ku ofisi yange mu Victoria University naye mfenseko konze Dr. Kyeeyo kusesa nangamba isima wawadde abannayuganda amagezi bakwane ku ddwaliro abaavu nebuga yes
omuntu omwavu okwana ku ddwaliro gwegezaako eddwaliro lyonna okuva kati ate genda ssaawa 2 nga bagenda obbagoba mu woodi abantu babeera mu compound teri agenda kukuula buli omu ali ku lindaazi kikopo kya buugi kakatogo ka 10 totosukka mutwalo wiiki ezi ng'olina omukazi eko ow'empisa naye kaasesa dokita muganga bajjaaji bangamba liculirekeraawo okuyomba ne bagamba nti ziri dynamics ndala ne bajjaaji bonna bakeera ku Iculi why nsobola oprojectinga nze bintu bingi byenkola for free bingi nga bireeta ne ssente naye nsooka ne projectinga kikyensinga okwetaaga okiwulira neetaaga ssente neetaaga expansion neetaaga connection neetaaga ssente awamu mba neetaaga connection ssente nenzifowagoowinga nga wadde nzaagala nkyali munyiive erina amalameria yanfiriza $10,000 kwezi mu kiro kimu omuntu nino tomera ku mmotoka ye ne waali bangisanzeewo at least ne tukaayana nino mukulubula nga we nino tomera geeti ya Shiba gye yanzigalirawo nino gitomera nga ngende e Mulungu yes nze Iculi tosobola kundekera kati mpulira bubi nnyo sitereeranga okuba Shiba we yanzigalira ku geeti nga ngenze mulaga buwagizi mutwalidde sapooti yange ngenze kuba ttiimu Shibawolik nanzigalira ku geeti yaggulawo olutalo lwa Palestine na Gaza mpaka walijjayo mediator n'atutaawuluza ne Naamala we wafiiriza $10,000 Naamala nina okufuna emmotoka nina olaba emmotoka at least nenjijjamu omukka ng'oli ku mukolo nze Iculi weetyo wendi nja kujjamu at least omukka gw'emmotoka nga tuli kumu I must do you something ntereere kakkana Iculi bajjaaji bakulaba kakkana baminister baambasada baMB speaker akulaba kakkana Iculi kakkana kumenya nnyo buli wenzirowoozaako 10,000 omutima ne gunga ya rabbi omuwana Naamala tetujja wendi kusanga mu ggulu nja kufuluma Naamala wendi kusanga mu ggulu mu heaven I will walk away straight to hell ku kye wankoze mu Uganda I will go straight to hell nja kuleka tetuliddamu kukolagana ku nsi mu ttaka ne mu ggulu $10,000 ozimanyi nze ndi mulunzi kati embuzi awo ze wanfiiriza ozimanyi ngendi guliru yange Iculi guliru wali ekakiri ne Asibaga gye tugenda okukola yonna ogitaataaganyiza Iculi guliru ogitaata naye Naamala wendi kusanga mu ggulu nja fuluma Ameria n'olimba abantu fesi pikica mu kyaki olina ndala ekiro obeera ku kimanso human hey kale kankwesonyo Iculi tabadde topic oyo Aganaga owulidde kyokyo kyenjagala okole blaza ddayo n'omukazi oyo mwogerezekanye immediately Aganaga otandise okudda engulu ate katuyagala kukola bintu weebiti kuba buloga omanyi abantu bameka oyo omuwala bayamba bakadaama omanyi abantu bameka abasobola otandika okuba against just byokola oli anthropologist bayamba simanyi omuntu bamusibye kadaama simanyi ono ayagala kino kati gwe oyo omuntu bwatyo mu faces z'abantu omanyi abaana bameka bweto message bwe spreading ne mugenda ne mutta brand nga temumanyi ninga okayanira just simanyi nyongera obukadde bubi ninga kaliyayo teri bwetu si kye wayogera mu ntandikwa wabula oyagala kufuula advantage okifuniremu ate nga kiyinza oddamejinga bad character Aganaga you know me love you so much era nandibadde mukambwe naye omanyi nti tulina enkolagana ate nkulaba everyday weeri brandings okomawo sandiyagadde twekonko twetakule kuba teriyamba nange terinyambye eri emabega yona buli muntu ali mu kwetereeza wanika bulungi omukono njagala oddeyo oyogere n'oyo omukyala muki bulungi omuwe ne kyeyetaaga kuba ye yakuwa nga we wamugamba era senga wali omunyonyodde ebya nti ate wano lawyer yajja ne kati as it stands you are just taking advantage omutiisa nti kaddemu wakateeka kugundize ojja mukuba strike ate nga ye yakuwa bbiiru nga we wagimusaba ekisinga okwewuunyisa ye omu ate yakuwaddeyo kasitoma omulala era omukolera ekintu kyekimu kati
kale ne tuba tuwandiyagaddeyo sente endala naye siima ne kino nti yaleeseyo ne client mu marketing otuba tukola marketing bw'oleeta ekintu bakuwa commission kati woba wamukoledde kati tutwale nti tutuufu kale oba omubanjaayo naye yakuwadde ne client omulala ate nga tomubanjaayo mwakkaanya sobeera wa amazima gajja kutuusa wala gwanga mujje Chameleon lwaleero mweyogeze bye mweyogeza naye nabagambye ne bwetonyanga erimu mukoka kamubeeremu omuzira fabekawo empefe katumala mwabalala newe mwogera newe muzannyo obukodyo newe fekawo emperi public tujja beera mu cricket ovo namatawa tujja beera mu cricket ovo namatawa tugenda beerayo mu bungi enkuba neweenetonya tujja nakujjamu essaati tudemonstrating eri enkuba eyo nti abeekawo empito so tusitopinga ku Chameleon am I loud and clear Iculi alone yes gwe gaana oba ogaana abanagenda temugendera ku basudi ya migalde mabali enkuba mwogere bye mwagala naye mbakakasa nti kawemperi public tujja kujjuza cricket over abalala mujja kuba bonus so kati kirijje muli in fact ab'ebitundu ebirala mwe mba musookayo kuba ffe tunayingira mu temujja yingira kawemperi public Chameleon alone kaye wisdom anange aliwo abaana bazannya firimu n'omutwe n'ogawa oyo muzannyi naye kaye oli muzannyi bonna babadde ku kitebe bakusulire bagamba kaye ate oba ayagala kutuku bamutumye eki omwana azannya Gideon ajja mu feesi yo n'akuba saluti n'omulabira ddala nga wuwo awedde emirimu naye nga tabangako wuwo Gideon salyu yafunze emabega yenna nti no simanyi eyo deception abantu kasita bakuteekako deception babamaliriza bakukubya ekigo nti saluti simanyi president yenna ne yeereega obugumbagumba kaye oli naasanyukira wamulabye nga simayiro celebrity panjandram wamulabye nga yenna asanyuse kubanga bino byayagalira ddala abantu omulaga nti ye kabejja kati kakaye kamu deception ne kalyoka kakuba zisaluti kaye muyaye ne kesimba bonna ne batunula bati naasanyuka nagaani n'omuwagizi kaye kumbe wanje kakaye kave vakuka Gideon ababana b'emitoma muveyo he can woodwink you 24/7 naye omubuuza kaye Gideon mu mazima ddala kaye uwaayo ogenda otegeera nga kaye kiwanvu empale za wisdom mwazira muzikoleko caption ebyange byokka bye mukolako caption temusobola kukola ku mpale yakaye ne mumugaa kaye tokisusa omwana kaye yeteekawo ayina engeri gye yawesa omugongo oba mulaalo tatereeramu oba kaye yazaala atya abaana abalungi he is looking good children kaye alina abaana abalungi oba kaye abaana ba muganda we sikitegeera abaana balungi nnyo ku kaye naye agamba baana be babiri omwana kaye woomulaba ngaewammwe edduka yalina saluti ze yakubye ng'akimanyidde ddala kati wano Iculi we kali we sitagendako ku kitebe sijja kalaba kunze kwajja ekitangaala yes mupromotinga nnyo kuba nina omutima omulungi buli muntu mupromotinga kaye promotinga abantu bangi luno lumikisimu zifane senga kati tewali bantu bamulaba naye muyambi gwe olaba oyo ow'olupale lwa wuzi nyambi omwana oyo yali agudde we yeeyogeza ku airport naye ne muzaamu energy every day na picking up yes big up on yourself Mickey Sims funny mbyagala nnyo naye olabika nno ssebo sente ofunye nga mwafuuka bangi mwenna emirimu tewali munaatera wera 3 mbadde njagala zannyayo kasikiti nammwe naye maama muli bangi mu kamera muli bangi olupale lwa wuzi najja bawuzumya olutwe naye
kale imagine nga Mickey tewali sente, how would he look? Abantu abamu kyovula abawagira government eno, how would Mickey look? Buli watunulya kajja kachakala alaba kanyirira kyovula abayalonda luuzi yayitayinza londa suuti yayitajja nyuma naye njagala akasajja akakuwanise mu bbanga akonkagala nnyo bannange ebintu ebinyumira mu nsi biri fane nange akasajja nkagala. Yes, Mickey seems not funny. Mbagala nnyo mbagalira ddala ziri 228 natandise mwana 3 tukyalina obudde. Enkuba yakubye principal nga yasanyukidde kaye alaba kaye wowe. Namugaba Bobi Wine olina okuba ne lenzi ezipima mu bantu bangi abali awo abambadde obwambaza engoye ali wali simanyi ne baleeta ebiyayeyaye ti ndo simanyi ayittawa yawa afudde mu komera simanyi ayittawa temuli ayittawa yamu. America mbakubiriza omulundi guno for the benefit of the many wrangles zembadde nazo ne DC unit. Njagala mulonde Ogwang, young, able-bodied, educated, fluent, eloquent, and confident. Ogwanga muto yasoma ayogera bulungi ennimi zonna unifying factor. This time yuna twagala kuba nga tuli ki wamu. Abantu be Boston mwe musinga okwawula mu yuna. Ne mutonda webirala ekifo kyokwegatta ne mubanga North America Association baba nga yamanyi mudda mu kweyombesa ne mukutula mu bantu simanyi you know hayo this year ndi kuba guest speaker Dallas. Iculi ngenda lumya nnyo abantu ngenda kwogera na Gombe SS ba students kati huyo ndi kuba guest speaker mu yuna. Yes, twegatte muvawalaze Ogwanga ze. Unity is the way. America muine entalo. Buli wendowooza okujjayo nendowooza sijja kwebaka buli muntu ajja kuba ndeetera omusango anti Iculi the cash crop. Entalo ne zibabeerera entalo mu America. Boston muina nnyo entalo olw'okuba mwafuna erinnya nti ye mmwe kibuga ky'abana Uganda. Muine entalo ku Los Angeles, muine entalo ku California, ne muine entalo ku Vegas. Why? Naye ku luno tubasabye mujje twegatte ku Ogwanga. Big spender be ba campaigning manager abali awo betwataddewo ku timu Ogwanga. Yes, big spender. Tuyisemu Ogwanga. Ogwanga ye unifier ali simple, God fearing, simple, educated, eloquent, fluent, and confident. Chicho yagale kisingao. Ezo bintu tebufinika byonna wobeera educated oluusi obeera arrogant instead of confident. Obeera arrogant. Mubamanya abantu we batyo. Tali eloquent naye nga mugagga kizibu zifuna ne Ogwanga azirina zonna. The characters of a leader. America mulonde ku muntu unifier muludde nnyo mu ntalo. Manchester United nawulidde obusungu naye nze saagalanga ku Europa. Nze Barcelona weva mu Champions League n'ebikopo ebirala sibitwalanga kyama. Ffe tulina ba mu Champions League alone. Twakoze bulungi ne tuva mu Europa. Ekikopo kituswaza olwedde okutwawa level. Ono Xavi n'ageza atuza mu Europa tumugoberawo. Barcelona tubeera mu Champions League. That's it. Messi the GOAT yagenda nnyo. Naye ne tukubwa emiziina gya ekirungi ttiimu za Premier League kye zisinga eza Spain. Tebapowa. Awo kapesi ttiimu za Spain zipowa. Barcelona yatuuse mu dakiika 6 nga paasi tezigenda ne bulyoka buteekako pesi. Rashford buyina amagulu kakonye nga bali simanyi Lasani ya Rafina amaanyi abaana ba Premier League babanje. This is how Liverpool yakuba Milan goal nnya.
nenga Milani yasoka nekuba Liverpool goals mu first half netugusiba nga nsibidde nga Milani nasibidde ku Milani bujjera dibwabanja Milani atajukira Premier League bakuba longo balls Spain bagaba omupiira mumpi kati babagala conflictinga ku box bafune penalty oba bakube bu simple pass bakube tapi Premier League keeper akasuka omupiira ne baguwate wa Rashford gugenda okudda nga munda era bakubye ne gukuba simanyi defender ne gukuba kuono ne gugwa ku left tabannange yatusaze ensonda bekakaka kagu places wala ne penalty yenyini je batuwadde yabadde agikutte omwana yadde agikutte okuba yatutte left ne gugikuba ne gujiza munda naye nga Ludovic yadato yeyo Barcelona twetaaga help Nusifati ate yazze mu second half replacement wa Messi patana tezinna kwata bulungi naye kikopo kitukoze bulungi okivaamu why fetu leading mu Spain tuina 11 point gap kati Madrid nga champion nga defending champion kati tuba tuina omuleka nabeera mbikopo bingi fene tu concentrate yakuba tuluddo wangulu ekikopo that's our game plan kati Arsenal kyeyetaaga teyetaaga kuba mu kikopo kyonna Arsenal we yeyongerayo mu kikopo kyonna tejja sobola pace omupiira ngumanyi nkubuulidde yes tojja sobola ati ogenda ova mu Champions League nga okoye oba omwana nga bamulwazizza usajja bukoona ogenda olaba nga top scorer wa mukati Rashford yavuddemu oba awonyera so n'olw'ensonga eyo kyatukoze bulungi nnyo aba Barcelona to concentrate kubanga oyinza okugoba ebikopo bina n'oviiramu awo Liverpool ekikoze ebbanga lyonna ejjira ku bikopo bina neviiramu nga teyina it is better no concentrating no seizingako kimu newe kuba kugoba nsolo empologome yinza okugoba obugabi nga nkaaga naye beeyagala tapinga kaka ewummule kuba budduka nnyo so n'olw'ensonga eyo Manchester United mwasambe bulungi mwebale nnyo mugende mu round of 16 kati babakubira eri ku kwota neno musange nga Arsenal yabaleka ne Man City season eggweko nga temulina kikopo futufune ekikopo Barcelona weetyo mpira sigumanyi oba ngumanyi nagwerekereza oba nga nayogedde omupiira oyizo gate Iculi ndoza nsiba mu kapiira nze ndi soccer analyst yes nasooka mbya soccer analyst ninga ndaba bimpi Iculi alone love you so much and love you always banange nawulidde nti babya amabaati g'ekkalamojja ba minister mu office ya prime minister sinnabisengejja bulungi naye neebuuza abakalamojja amabaati mubaweereza gaaki babeera mu busiisire kalamojja mulabayo ennyumba mwe mwaleetedde amabaati ogabbisa kalamojja waliyo ennyumba bali balunda nte nambuzi mwe mubawe nte bagobe bave mu eri eno baddemu eri tebaagala ngoye nti ate mubaweereza amabaati mwe mwaleetedde minisita ogabba newe bandibadde minisita kinga ategedde abantu baweereza amabaati tebalina mayumba have you seen any house in kalamojja bazimba busisira this is how they live obusisira bwabwe mbwagala nze byonna mbiwulidde byonna birimu obubbi naye mwaloketinga eri enfu abakalamojja mubawente balunde olaba ne golodi bamuleka ne basalawo ente olaba enjala ebaluma ne bagamba abakalamojja baffe enjala naye ng'ate balina ente zebalunda n'omugamba sala ku nte oli olunda endala nti enjala neemuta naye ng'ali ati nti alina ente please temuweereza abantu mabaati kalamojja tebaagala mabaati tobola abaminisita baagabbye teri kalamojja mabaati kiringa okugamba nti ogabe ensigo z'obulimi mu Kampala abana Kampala tebaagala kulima bayaaye baffere baagala lya ku ddiiru ebintu bya naddizi tobola bikola mu byalo bono mu Kampala bayaaye newobaleetera ensigo newobaga bali kukwagala funirawo nga ba MP baabwe balonda bisasa kuba tebeetegereza nkubuulidde abugumiikiriza gwe bawa ekifo ye Kampala kati olina odiga ebintu mitindira abantu b'ekkalamojja beetaaga amabaati gagenda ku ki I didn't see an house in Kalamojja tebaagala mabaati yes amabaati ng'ogakwata mbuga tebaagala mabaati bali baagala nti waafiira enjala ng'ayina ente naye ng'obwongo tebumugamba nti lya ku nte osobole okulunda endala Rick Umod Brushan Lengesen Ringa me brulu
kola po min video itululinte dumoste ringame tome po cafe proto meme quit isnaka quitiri fataro helsa po misheila geshumba se atenda ate elskadene ya yasuvali elskadene fomike bwe mutowe mulibera we muli balinguistic awo mbadde njogera mu Rickman you said bro you bet huyu agambe omulimu mulungi gwenkola leo so taxomic brushan men du most ringa instance cancer bitoka for protom svens visvens kana bro abantu ne bajja ne bakumanyira ngo oli muswidi munange de gorinte taxomic brushan de summer kati gotonyina nemizo manyindala obuze weteke kuba Iculi sesolo oyo muswidi gwenjogera naye ali ne sira bali walaba eno mukoddo myalaba mwami Gashumba I am the mitigator Franka toddamu kuyita mwana oyo koni omwana oyo ayimu ebirungi bingi mulabe mu ebirungi yes Rickman kwali kitegeza ne sira alaba ne sira katukwali kirungi nnyo ensi ekyuse ne woba oyagala omwana wo otya at 18 oyina okukkiriza n'agenda naye ng'omuzadde kizibu okukkiriza mu choice y'omwana w'omuwala ebiseera ebisinga kyangu nnyo okuba ku divergent sides naye nga Rickman alimu ebirungi bingi omuntu ava Sweden alinga Rickman temumusuubira kukola bye Uganda nti akiitinge ku mukazi nedda ye ali serious mulaavu oba mwogera biki Sweden temutraining awo okuwuliza bantu balala ate ne kirajja mushepinga watyo kati huyo tugenda mu Beyonce nange ngenda mu Beyonce gwe sigala wano olabe ejjenje mu kituli wangi Iculi alone anyway abantu ekalamojja mwe mwabaletedde babba amabaati tebeetaaga mabaati they don't yes tebetaaga mabaati naye ngera leero gwanga mujje me myself in person me be there ngenda keerawo so me fans them mujje mwekubyeko nange ebifaananyi mundage love nfiringenga nange owakabi leero mujje munfiringisenga owakabi oba nyambale ntya luli nakola ataya yange nga bantadde wenyendo sololeza kange nensange kasuku yajjo sobola olunaku luno kasuku kati yayina pulaani ku lunaku luno newemba njagala newemba saagala nino laba kasuku kuba kati luno olunaku Jenkins kasuku ku kamiliyoni aba batooka nditooko bonna tiimu kamiliyoni sendi tomumanyi buli wali mubuuza artist of the year kamiliyoni buli wali mubuuza for the last 7 years ayogera erinnya eri limu yes nenga njagala nnyo Viper ranking kwagala nnyo Viper ranking thank you for the dancehall music njagala nnyo Violeta mpagira bayimbi bato Rickman Ricky mpagira Liam Voice unknown prosper nkumatira nnyo Kapeke my favorite follow Kapeke everywhere you go Kapiri Pete same thing na njagala nnyo Felista webale nnyo webale ddala Mariam Hai honorable Latif Sebagala okulaba ngo yongeddeyo ka Felista kalabika kalina kali bright circumstances ezibadde zigendo hindalinga tusabe Katonda kagende wala n'ekisikati mwakawadde kinene nnyo maama mukawa kasikati akatinitini nenga kalabise bulungi mwesi 1 so is pretty softly abatumidde ali kitende doing well sending you love pretty softly anywhere you there kitegera I'm waiting for you I'll be visiting you and we are going to do a lot of music 10 out of 10 love you so much and love you always kasoke mberekereza omusajja oyo mwagala nnyo gwe bayita Kayiira oyo njagala nnyo muwuliriza nnyo nga wenjagala Dr. Kazibwe so it's always Iculi love you so much gwanga mujje